bweza nnyo obwa kinene ne mama nabinene munnono bwe tutyo bwe tutambula abalala kitalo nnyo ddala ekya Bebideo kitalo nnyo pulezidenti nkulamusiza nebaza bajjajja okubanga emirimu gitambuza bulungi basagula ate nammwe bayimbi bannange mbaagala nnyo wadde abamu sitera kubeerayo era naawe lwaki tondaba nnyo mu nkiiko nga mutudde eri federation kubanga benatuma we mubaayo obubaka butuuka saagala ate kwetuukira so kibi nnyo ewali ekirungi n'ekibi kibaawo mpozzi nze obubaka bwempa mmanyi bannamawulire mu butwala njagala kisookere ddala ku basawo abaganda ab'ekinnansi ze ndi mukkiriza mu buwangwa n'ennono ndi kasomesa kabona mu nnono kye bayita kabona kitegeeza omusomesa ate ndi musawo mukama wange Jjumba mulabi mbadde nzija ku ssimu nfolowinga mbadde hoyima naye era sonzesazzamu naye agenze kiyone gye ndaganange naye kaŋŋambe obubaka buno ye bumulemye okutuusa kuba teyabutegedde abasajja abasawo abaganda n'abakazi nammwe abakkiriza mu nnono mukomye emitima emibi ekyo kimu ekyokubiri mubeere mukwano beera mukwano gw'oyo era nze Ndugga olwaleero mbasunsudde ntegedde nti olina okuba ne mukwano gwo nga ddala mukwano gwo Bebideo bwe yabadde afa teyavudde mu nju ye Bebideo yabadde waffe wali wensula essumbwe ompulira essumbwe yagenzeeyo ng'ali n'abantu 3 mu mmotoka omu musawo muganda sijja kwogera linnya kuswaza owokubiri mu katikkiro wo abo batambula bagalagala babadde ne Deo mu mmotoka Deo n'agenda essumbwe mu bbaala n'agulira abantu bangi omwenge n'amala okugula naye nga ye agula gwa bbeeyi naye nga ye anywa walagi ompulira bulungi n'akwata byabadde nabyo mu nsawo abamu mu buyita bugolo n'agenda nga yetta bunuusa naye ng'agabira buli gwa eyakoze eki eyabaddewo bwe yamaze Deo yanywedde ekituufu omwenge ne gumukuba n'agwa wansi nga takyasobola kusituka abasawo abaganda omusawo gwe yabadde naye eyazze naye mu bbaala mu kifo ky'omukwata amuvuge amutwale ewaka oba amutwale ewuwe yeebaka awummule enkyadde eka yamusitudde ku mpaka ne munne ne bamutuuza ku steering Deo n'asimbula emmotoka era Deo teyawabi buwabi ng'omuntu wabula afiiridde ku mukono gwe gwabadde avugira n'ensino traka yamulumbye wabula kino wadde yabadde wakufa nga bw'azzaayogera ebyentaana muze mubiwulira naye abasawo kye mwakoze kya busiru nnyo ebyo bye ndi mu kulwanako tulwana kuzza bantu ku nnono mukola bya kifakkiro wabadde olina okusitula munno muvuge nze bwe mba Ndugga nkuteeka mmoloka n'enkutwala ewuwo oba n'enkutwala ewange ku makya ne tubiraba ekyo kya busiru ekyokubiri abayimbi mulekeraawo okujajinga buli omu mu nzikiriza ye ze ndi mu nzikiriza ya nnono naye nina omu ku bamaneja b'abayimbi bazze ne bagamba Ndugga tugenda kuwa $3,000,000 gy'oyimbe naye katusooke tugende tumalirize n'omuyimbi bw'ati bwe batuuseeyo maneja w'essebo pulezidenti nkulopera naye nja kujja mu kyama omuntu oyo mukugambe bwe batuuse ewuwe n'agamba mugula omuyimbi wange wuliriza yagambye mugula omuyimbi wange naye nze sikola namusamize bwe muba mugenda muteeka ku kivulu sijja kukola ki sijja kubawa muyimbi wange naye mbabuulira kino togayanga kyezinze nze bwe nali nsitula ebyuma ewa Segawa tebamanya nti naabeera kino kyendi enkya tomanyi gye ndaga toddamu kumanyira bayimbi ekirala nkomyawo naye nsaba omugenzi Katonda amulamuze kisa ate ne Kabaka bulamu Ssaalongo omwoyo gwe tugusiba njegere guleke gudde gulamule bulungi tugenda wali nkwatagane ne manager Ndugga tumalirize ebibyo tweyanziza nnyo